akatambi ka Gloria Buge mu 1947 katabudde abantu ku social media kunene. Internet yonna ebuutikidde akatambi ka Gloria Buge interview gye yakola mu 1900 koze nga 1900 meka omanyi buli omu ateekako myaka gige abamu bagala 1947 abalala ka 1980 abalala bali eri mu 1800 kwegamba ono yalinga nga yasikidde ekifo kya MC Katsi mu nsonga z'obukulu. Amazima gali nti omwana muwala oyo Gloria Buge ate n'amazima amalala gali nti bambi teyali mu 1947 bali 1800 gyonna emyaka bantu gyebali mu kubeera nga bateekawo. Interview yagikola mu 2020 era ng'ali eyo mu Rwanda. By the way, ekyana hannange Gloria Buge nno oli w'amaanyi, olaba osobola okuva e Rwanda ze bulijjo manyi Kinyankole, amanyi Kinyankole oba kiki oba Kinyankole, laba akayinda. So nze bulijjo manyi Kinyankole, kumbe ekyana awo yali mu Rwanda era nga kariya ye ey'okuyimba etandiikiriza mpola mpola agezaako okubeera nga kikwasaganya interview akole waneeno. So yali mu COVID-19 awo nga yakabeera nga atandika 2020. Yes, 2020 lwe yakola interview. So muleke kikuba nnyo ng'omwana omukulu ennyo nno just lwakuba myaka ena nesebe emyaka ena omuntu asobola okwekolerawo omulimu. So okola Gloria Buge mu 2020 olwa ne Gloria Buge mu 2025 myaka ena etaano mwana muwala kankakuteeko ka interview lwakuba neyamugenda mala mu mbuuzi SMX yali ayogera ku ki kubanga bagenda beera bayogera Lunyarwanda. So kati ate nera nkomewo mbavuunulire wansi mu comment section mujja kumbuulira n'ababitegedde, abatagenda beera nga babitegedde ajja bavuunulira waneeno. Yes, kubanga Olunyarwanda nange ye tuli we tuti nze olina Olunyarwanda tuli we tuti kwegamba buli omu actually tuli we tuti nze n'Olunyarwanda. So kyonna kye munaaba temutegedde gwe ngamba wansi mu comment section nti SMX kitegedde nze n'Olunyarwanda tuli we tuti. So ngenda beera nga nkikuvuunulira oba mwali mundabye eyo nange saabitegedde. Nakomye wali eri nga bamubuuza amagara gange, bamubuuza amagara bamunaawe byamubuuziza erinnya bwe yannyonnyodde ne ŋŋamba ekyo kimmala kyentegeddeko kimmala. So akatambi ke kano okuba gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinnabeera nga kakuteerako kamusawo subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Gloria Buge niyo mazina yawe? Yego. Asanzwe? Oya? Businje Gloria niyo mazina asanzwe. Nasinye nuko yakunze talent yanjye angirira icyizere aramfasha antangirira foundation na n'ubu turacyakorana niwe mfasha. Nsanze ariko bimeze ntabwo nabyishimira nyine ariko ntabwo nanone nakwishinja kuko nzi ntabwo yaba ari amakosa yanjye cyangwa ego. Yeah.